Now here comes the question. Kubanda bambe bagamba nagende wa chairman antera ku sitampu banyabo ne basebo kano nako kankabawe chairman mujulizi ku ndagaano kyokka chairman tatunda ttaka era okubeera omujulizi tekikuwa bwankomeredde nti olwokuba yaliwo omujulizi y'omu ku bujulizi sokoleke onzije ku busuulu nena atansoke n'entano nkayiseewo chairman yes ate abamu tubadde tugumira ku ba chairman mukikola mu bukyamu era nabo baba babubbi omuntu omutuufu ng'ogula ekibanja ng'ogula polotiyo ng'ogula mu ndagaano nga toli wa kyapa omuntu omutuufu akuba omukono ogw'enkomeredde ogusembayo n'okakasa nti wenguze watuufu nannyini kyapa ekyo ettaka eriwe liri ekyapa ekyo kyogera mannya gaani bw'oba tolina mukono gwa nannyini kyapa ekyo wooguze wa kyama ne bw'onoobera ne sitampu z'abakyamaani 8 90% abantu abagula mukikola mu bukyamu bamanyi in fact tumanyi mukikola mu bukyamu tumanyi chairman era natano kankayiseewo because abamu bajja gamba obulenzi endagaano yange yabula endagaano yange yabula nagula akapoloti nagula ekibanja eyo naye endagaano yange yabula neyanguza sikyamanyi gyakola ki gyabeera naye nga kisoboka kisoboka nga endagaano ye yabula kakati nja kusaba agenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba era ali ku puroguramu ya leero obusuulu okimanyi obuwa omanyi mmeka z'olina okuwa omanyi ssente mmeka z'olina okuwa obusuulu omanyi ow'okuziwa mweno puroguramu tugenda kutambulira nnyo ku busuulu ayina endagaano tandika okubamu ttooki kuva mu 2011 kati yuno 2026 oyina lisiiti mmeka z'olina ez'ettaka eza busuulu ze waatasasula era ne nkugamba nti bw'oba obadde tonnaba kusasula busuulu katonda akyakubiseeko bubisi kasubi okuba nti awo wakyaliwawo keeka n'akalala bwe nsasula busuulu kyekiraga nti musasula kubanga bannannyini ettaka bangi tebadda bali seats kati gwe wenaasasula busuulu n'osasula 5,000 oba n'osasula 1,000 oba n'osasula ze mubamukanyiza ne nannyini ttaka n'atakuwa lisiiti obeera tosasudde gwe wenaasasula bwe batakuwa lisiiti obeera tosasudde modern nzijaawo ku foomu 2 eyo application for access of annual nominal tugenda kujjaawo n'endala kubanga waliwo abamu nti Land Road yabula Land Road simumanyi Land Road yagaana busuulu ministry yavaayo ne guidelines butya buyinza okuyambako n'okuprotectinga abo waliwo abagaana kati section 32 etuwa kooti erina obuyinza okukujja ku ttaka gwe lwa butasasula busuulu waliwo ekyoyinza okugamba nti kino kisusse nnyo aluddewo bbanga bwe riti oba oli bw'amiisinga mwaka etteeka litugamba mwaka kitegeeza bwe mba saasasula busuulu bwa 2025 nga kati ndi mu 2026 nannyini ttaka wadde mbogenda mu kkooti n'anvunaana kyenagambye kiri nti kati gwe ayina ekibanja ayina kapoloti ng'olina endagaano wagitereka nga tosasula nako ku busuulu sooka bwekuweemu ttooki nti tayimu erenda tuuka osaana enda bakubyewo ekibaati nane gw'olwana naye tomukola ki tomusobola omwana yabuuza wano ekibuuzo kyo Mukama Katonda akusaasire y'oli gw'obadde oyogerako eyabuuza nti etteeka linzikiriza okuwasa mu muziro gwa maama wange nange ne nkubuuza nti obuwanga bwo bwo bukyogerako ki tushabe kisoboka ewaabwe annominal ground rent oba kituyita obusuulu eno gwe mulamwa gwa puroguramu eno omukulu era wano ne bwe kiba kyetaagisa kufuna peni na lupapula lufune ofune w'owandiika eggwe munnayuganda njagala tutandikiraawo wennyini obusuulu kyeki ani ayina obbuwa abuwaani
era ziba mmeka? Okay, kakati essaawa zino bwe tutandika okwogera ku nsonga ya busuulu tujja kusaba abantu wano wammanda kubanga bonna bali concerned ku nsonga eno. Okay. Gwe wenna ayina w'oyina polotiyo oba ekibanja naye luli naggamba nti ekibanja ne poloti kasita bibanda mwenna temuyina kyapa, mwenna muba ku level y'emu, mubeera ba kibanja, mubeera bandagaano. Gwe wenna ayina ekibanja ayina poloti ng'oyina endagaano wagula jjajjawo yakuwaawo toyina biwandiiko wasikirawo bingi mu ngeri y'enjawulo butya bwe wafunawo naye nga toyina biwandiiko byonna biraga nti awo wawo oba kale toyina kyapa, you're not registered proprietor. Mu mateeka omuntu ayina ekyapa tumutwala nti yalina obwannannyini obwenkomeredde. Bw'osoma section 59 eya RTA, Registration of Titles Act, yali cap 240. Section 59 egamba nti a certificate of title is a conclusive evidence, bwe bujulizi obwenkomeredde nti ono wano waali wawe. DPTV Uganda, Down People Television. Nominal ground rent oba kituyita obusuulu eno gwe mulamwa gwa programu eno omukulu era wano ne bwe kiba kyetaagisa kufuna pen na lupapula lufune ofune w'owandiika eggwe munnayuganda. Njagala tutandikira awo wennyini obusuulu kyeki, ani ayina obbuwa, abuwaani era ziba mmeka? Okay, kakati essaawa zino bwe tutandika okwogera ku nsonga ya busuulu tujja kusaba abantu wano wammanda kubanga bonna bali concerned ku nsonga eno. Okay. Gwe wenna ayina w'oyina polotiyo oba ekibanja naye luli naggamba nti ekibanja ne poloti kasita bibanda mwenna temuyina kyapa, mwenna muba ku level y'emu, mubeera ba kibanja, mubeera bandagaano. Gwe wenna ayina ekibanja ayina poloti ng'oyina endagaano wagula jjajjawo yakuwaawo toyina biwandiiko wasikirawo bingi mu ngeri y'enjawulo butya bwe wafunawo naye nga toyina biwandiiko byonna biraga nti awo wawo oba kale toyina kyapa, you're not registered proprietor. Mu mateeka omuntu ayina ekyapa tumutwala nti yalina obwannannyini obwenkomeredde. Bw'osoma section 59 eya RTA, Registration of Titles Act, yali cap 240. Section 59 egamba nti a certificate of title is a conclusive evidence, bwe bujulizi obwenkomeredde nti ono wano waali wawe. Kakati gwe atalina kyapa tuyina ekifaananyi mwe tukutwala ng'oli wa kibanja. Osobola okubeera ow'ekibanja ng'oli bona fide, osobola okubeera ow'ekibanja ng'oli lawful. Mu amendment ya 2010 baagezaako tunnyonnyola who is a bona fide occupant and who is a lawful occupant. Now, in this aspect we say, if we say you're a bona fide, kubanga abantu baffe bakawulira nnyo akagambo ako, ne bwe babeera mu kkooti bababuuza, are you a bona fide occupant? Are you a lawful occupant? But now here comes the definition of the two. If we say a bona fide occupant, we mean that person ali ku ttaka ng'oli wa kibanja. Bona fide occupant ng'oli ku kibanja nga toyina biwandiiko byawo. Yes? Baakuwaawo oba sinakindi mu nsenda yonna gye wasengawo, naye tubataaminda emirundi ebiri. Tulina gye tuyita limitation act. Limitation act ekuwa nti nze singa Jimmy nzijja n'ensenga wano n'entandika okukolera mu kibanja kino ne mbeerawo omwaka gumu, 2, 5, 8,
12 ne mmala okuweza emyaka 12 bwe pakapa nga tewaliwo yali azze kugamba nakumbuuza nti owaayi wajja otya wano mu mateeka awo wabeera wandi. sokoleke Yes. singa nsengaawa Yes. Nemberawo emyaka 12 emyaka 12 nga mu myaka 12 egyo gye Teri mmazeewo yali nga bwe aclaiminze. tewali yali azze kuclaiminga nti awo wawe. Tewali yali antuteko mu mbuga z'amateeka kunvunaana nti neesenzezza mu kifo ekitali kyange. ne bwe mba saagula. Etteeka limprotectinga kati anti benjogera kuba bona fide. That's Okay. why I say the bona fide occupant. So those 12 years under the Limitation Act obeera ofunye obwannannyini kwekyo ekifo and we take you to be bona fide. So bwe twogera kuba alina okuba busuulu naawe olina okunoonya ani alina ekyapa kyawo, you start paying the busuulu, you are bona fide. Okay. That is myaka 12 nga gikoze eki nga giweddeko. nga gitambudde. Then ne bakadde baffe bali kuba kati waliwo ayinza okugamba nti ate etteeka we lyagira kati ne bakadde baffe bali etteeka lye tutambulirako kati ekkulu constitution gye tulina yakolebwa mu 95. Kati mu constitution era nabo batuwa omwagaanya who is a bona fide occupant still in the definition gye batuwa nti etteeka lino we lyakolerwa erya 95 etteeka ekkulu constitution of the 1995 and its amendments nga we zijja naye 1995 constitution we yakolebwa nga already omaze ku ttaka wooli emyaka emirala 12 nga constitution yagenda okukolebwa ya 95 nga gwe already omaze okumalawo emyaka 12 ku ekyo ekifo. That is to say oyinza okuba nga wasendawo nga mu 82 83 bwe watyawo nga tetunaba kutuuka ku 90 nga tetunatuuka mu 95. 95 etteeka we likolerwa nga gwe already ku ttaka awo bw'oli omazewo emyaka 12. We also take you to be bona fide occupant. baba tebatandikirawo okuva erikoleddwa okubala nga bajja mu maaso. Etteeka terikola etteeka terikola nga lidda mabega retrospectively teridda mabega. Teridda mabega etteeka lidda mu maaso nti etteeka bwe liyita olwaleero gwe yabadde yaziza omusango jjo tebakukwata nti wamenye omusango. Etteeka teryabaddewo ontegedde etteeka likwata etteeka nga bwe liyisa olwaleero pulezidenti n'aliteekako omukono bwe nkola omusango mu obwo obudde linkwata ontegedde kati constitution eya 95 we yakolebwa gwe bw'oba wali omazeewo emyaka 12 nga tewali yali azze kukunyeenyaamu tebakutwalako mu mbuga z'amateeka tebakuvunaana we take you to be a bona fide occupant. So these land laws they protect such people okubeera nga interests zaabwe ng'abantu nazo zibeera protected. So bwe twogera ku bona fide. Now we have what we call a lawful occupant. A lawful occupant yoyo nzize Jima atunda nguze tugenze mu buwandiike tukoledde endagaano era ebiwandiiko byange byogera nti nagula wano bibino biraganze kati ebyo tebiriiko banda kyo babanda kyazilonga zinina endagaano eraga nti nagula wano kati abo abalina eyo ndagaano abalina obuwandiike nabo weebali era nabo balina betwogerako mu tteeka lino eppya. Wabula etteeka lino eppya lina kye lyaleeta nti kati essaawa zino ng'onoogula ng'onoogaba okugaba nga ngaba ku ttaka lyange nina yiika zange 3 mpaddeko mutabani wange yiika 2 ng'onoogaba ng'ono donation nakyo kugaba bwe kityo as long as nti ndi mukwejjako obwannannyini ku kifo kino yiika zibadde 3 ndi mukwejjako yiika endala 2 ndi muziwa Jime either mutabani wange mwana wa mwannyinaze etteeka terimpa mwaganya kugaba bugabi ate yadde wawo oli wa kibanja oba ntundewo butunzi etteeka gwe ow'ekibanja terikuwa mwaganya kutunda nga bw'oba oyagadde ng'ate kyange yadde kibanja kikyo. Etteeka litugamba sooka omale okugenda ewannannyini ttaka oli omuwe omukisa ogusooka gwe yagguza oba nannyini kyapa alina ekyapa sooka ogende omuwe omukisa ogusooka bw'oba onootundawo
kiri lwaki tukolebwa bwe kityo nti batunuulira nannyini ttaka bano abasinda nti baayagala okweddiza ettaka lyabwe. Kati buli lwe bateekako abasenze abangi nakyo kirala kikaluba. Era nannyini ttaka bamugamba nti naye bw'aba ayagala okweggyako obwannannyini ku ttaka eryo omutiso ogusooka gwa abasenze musobola okwegula mbakolera ebyapa byammwe. Kati elementi eri wejjira gy'owulira abantu abamu nga bakaana n'ab'ettaka nti yaŋŋambye muwe ssente bwe ziti ampe ekyapa ndaba nsaba ssente nnyingi ate nga bulijjo wendi okukuba kukaanya. Wabula omukisa ye aba agutaddewo nti naawe nkuwadde omukisa ogusooka weegule ofune ekyapa. Kati n'ow'ekibanja naye bagamba ng'onootunda olina okuba nga nannyini ttaka osoose n'omuwa omukisa ogukola ki ogusooka oba bw'oba onoogabawo. Kati ate nakyo kirina benefits ez'enjawulo abamu ze balina otunuulira nti omwana ono bwe mba muwadde ne muwa yiika 2 n'ennenda ne mwanjula ew'omutaka omwana ono yali atandika okusasula busuulu obuwe kitegeezo afunye obwannannyini ku kibanja kye muwadde. Era bwe tunaba tutuuse mu succession wali nja kubannyonnyola benefits endala ezikirimu. Taataawa omwana oba muzzukulu we era bw'amuwa ayina obuvunaanyizibwa obukwata omwana oyo n'amutwala n'amwanjula eri nannyini ttaka. Nannyini ttaka n'amanya nti ku ttaka lyange nfunyeeko omusenze omulala omupya wadde mutabani w'oli. Era baawudde n'ensalosalo zino tandika okutemebwa zibadde yiika 3.28 ebbiri oziwadde ono. Wabula benefits endala ezijjirako nti ono omwana ne bw'aba ataddewo developments ezize bw'oba ovuddewo ekintu kino yiika 2 tezikyagattibwa ku kintu kyo kyonna wamuwa mulamu. Era zize enkaayana ezo abazadde tukola ensobi nammwe abaana mukati mukiyigge taata wo bw'aba akuwadde making sure one akuwadde obuwandiike obulaga nti taata wano oba jjajja wange ampaddewo. Twakyogerako bw'aba takuwadde buwandiike kakasa nti ogende wa nannyini ttaka n'otandika okwesasulira busuulu. Bwe liba nga ttaka lyammwe nga lyakyapa make sure nti gweogendera ddala n'otandika okukola process y'okugguza ekyapa ekyo mu mannya go nga taata wo akyaliwo mulamu oba maamawo oba jjajjaawo nga bakuwadde. Bw'oba tokikoze omuntu nga tewalina buwandiike bwonna jjajjaawo oba taata oba maamawo bw'afa oba sengaawo ebintu ebyo byonna bigenda kugattibwa wamu ng'ebintu by'omugenzi yadde ozimbyeko ennyumba. Kati nkomawo ku kyabusuulu neetoolodde just ngezaako kusima musingi abantu baffe bategeere ekintu kino. Simanyi oba mutegedde kye bannyonnyola naye ndaba ng'ewali trikemu very tricky ate nga weetaaga okutegeera. So mbadde nsima omusingi guno okwawula who is a bona fide, who is a lawful, who is supposed to pay busuulu. Gwe wenna gwe ŋŋambye nga wooli toyinaawo kyapa ng'oli ku ndagaano. Endagaano togirina kitaawo yakulekawo maamawo yakulekawo nga bakuwaddewo nga bw'ozimbye amaka naye nga toyina kyapa. Buvunaanyizibwa bwo gwe ow'ekibanja toyina bw'ogenda kuyimirira mu maaso ga kkooti nga bakuvunaana ogamba omulamuzi nti sebo ow'ekitiibwa omulamuzi nze ow'ettaka mbadde simumanyi. That is not a defense in law. Era toyimiriranga n'odaa nti nze ow'ettaka simukola ki simumanyi. Buvunaanyizibwa bwo gwe ow'ekibanja okumunoonya okumanya nannyini ttaka oyo y'ani ani alina ekyapa kya wano. Ekyapa kya wano kisoma mannya gaani. Bw'osaana nga balina okusoomoozebwa mu famire oba nannyini ttaka yafa abafamire tebannaba kwesootinga well and good. You also oyina ekkuba eddala ly'osobola okuyitamu okuprotectinga rights zo. Famire tenneesootinga baafa tebalina ba administrators byapa bino kukyuka etteeka likuprotectinga okulaba ng'era osigala osasula busuulu oyo mpaka famire lweneekola ki lweneetereeza ove mu kakunizo kali aka buli mwaka. Magani owulidde naawe bwe bakuwa mukadde akuwadde tolirakisinga nti nze taata yampa oba maama. No kakasa nti akuwa n'obuwandiike okugoberera ekyo kyakuwadde. Naye ate era twala obuvunaanyizibwa okunoonya nannyini ttaka yaani. Butereevu. Kati gwe oli mu kiraasi ogisomye bulungi. Kubanga buvunaanyizibwa bwo. Yes. Bw'ekibanja okulaba butya era developments zonna naye ate abantu bakusoberera. Olina omusana ng'akuleta developments ez'enjawulo faamu agitadde.
ataddeko structures nenda tafuddeyo kumanya nti ani nannyini wano ani nannyini ttaka oli takifuddeyo. banaye abatategedde bulungi ennamba y'essimu eyo kweri osobola okukubira kanso n'omwebuuzaako n'akunnyonnyola ku buli nsonga yonna ey'amateeka. Mukubireko ne ku WhatsApp kweri ne bwe ziba document nga yeetaaga kusooka zitunulamu zimuweereze ng'omaze omunnyonnyola ensonga yo. Ate katulabudde ku documents era natano kakayiseewo because abamu bajjagamba obulenzi endagaano yande yabula endagaano yande yabula nagula akapoloti nagula ekibanja eyo naye endagaano yande yabula neyanguza sikyamanyi gyakola ki gyabeera naye nga kisoboka kisoboka nti endagaano ye yabula. Tumaze otegeera ani alina osasula busuulu. Yes? Tumaze okutegeera ani gwe balina obbuwa. Oyo yenna alina ekyapa ku kibanja kw'oli ku ttaka kw'olinda gwe oli wa ndagaano oli entitled okumuwa busuulu. Busuulu wa buli ddi? Busuulu wa buli mwaka. Kyekino wano annual buli mwaka olina okuba nga osasula busuulu. Era twaliko wano mu programu Lulinda Justice twanjula programu eno nembuuza ekibuuzo wano. Nena gwe wenna alina endagaano tandika okukubamu ttooki kuva mu 2011 kati yuno 2026 olina lisiiti mmeka z'olina ez'ettaka eza busuulu ze waatasasula. Era ne nkugamba nti bw'oba obadde tonnaba kusasula busuulu Katonda akyakubiseeko bubisi kasubi okuba nti awo wakyaliwawo naye mu mateeka obeera mugobe. Kati dduka kati essaawa zino gwafunye okumanya dduka noonya nannyini ttaka waali muwe busuulu. Gwe wenna afunye okumanya essaawa zino noonya nannyini ttaka waali muwe busuulu. Waliwo ate n'okumbuuza ekkanzu. Ekkanzu is not prescribed by law. Teyina nnyo kifa teyina buwandiike naye nagambye luli nti oluusi obuwangwa tebutera nnyo amateeka tegatera nnyo okukontana na buwangwa. Edda bakadde baffe baagenda ndiwo omutaka okweyanjula era nga bw'ogendewo omutaka okweyanjula owa kye tuyita ekkanzu. Nannyini ttaka akukkiriza akumanye olyoke otandika osasula busuulu. Era bw'onoogenda ewa nannyini ttaka essaawa zino n'akusaba ekkanzu, ekkanzu yammwe yakuteeseganya. Ojja n'okwekanga ng'oli yateekawo ssente z'ensale nti nze okukkiriza okubeera omusenze ku ttaka lyange ojja kumpa $50,000. Ekyo kituufu ate ng'era bazitusaba bazibasaba. Kati bwe kiri gy'oli okuwanda ssente ozirina n'otandika okukolera awo n'ogenda mu maaso ng'osekiwalinza obwannannyini bwo naye nga mbabuulire ku ttaka. Okwewala conflicts obikola. Ssente mmeka ze nnina okuwa? Awo kakati ndabwe nkugambye etteeka eryo erya annual nominal ground rent. Morgan yali atulaga etteeka eryo ajja kukkirira wansi ajja scrollinga mpolampola ajja tulaga districts mmeka ezaagereka. Etteeka lino lyatandika lyayisibwa mu 2011 erya annual nominal ground rent wabula nga lijjiddwa mu tteeka eryakolebwa erya 2010 amendment eyakolebwa. Kati bwe bamala okukola amendment eyakolebwa amendment ya 2010 yateekawo etteeka lino nti buli bwakibanja alina osasula busuulu. That is the statutory instrument eyava mu tteeka ekkulu erya 2010 amendment. Kakati bamaliriza amendment minisita ne bamuwa obuvunaanyizibwa okugenda okugereka ssente mmeka abantu ze baali balina okusasula buli budde buli mwaka kubanga etteeka yali maze otteekawo nti buli mwaka olina okukola ki? Okusasula busuulu. So minisita ne bamuwa obudde agende akolagane ne districts agende akole enteekateeka ey'okulaba ssente mmeka abantu ze balina osasula ng'ab'ebibanja. Then minisita naye bwe yatuuka naye obuvunaanyizibwa n'abutikka district land boards. So obuvunaanyizibwa buli district ne bagiwa obuvunaanyizibwa obwayo okwegerekera ssente ezaayo. Kyekiki wali osoma luli nti buli busuulu nga gulaba 5,000 5,000. It is not like that. Bwe kiri okusinziira bwe kiri naye nga amateeka galina buli district erina enderekero yaayo mu obwo obudde bwe yakozesa. Buli district yagereka wansi nga minisita bwe yali akoze eki bwe yali alambise. Era ssente weeziri wano. District ezimu ezaagereka weeziri
Abimu, Amurata, Muru, Hoima, Isinjiro, Kabarole, Kamwende, Kaliro, Koboko, Kyenjojo, Lira, Luweero, Masaka, Nakaseke, Namutumba, Ntungamu, Oyam, Palisa, Raka, Isembabule, Sironko. Ezo ze district ezaaleeta zaali 21 nga bayita mu district land boards zaabwe ne ba local authorities. Districts 21 ze zaagereka. That was 2011. Kati districts endala tezaagereka n'okutuuka leero. District endala tezaagereka. Ndaba ozirabaawo. Musajja ono mwagala nnyo. Ndaba ozirabaawo. Kakati ssente ezo tesi kyankomeredde nti buli district nti it is a uniform money. Ojja Sandanda district emu mu kugereka ndowooza ozirabye district 21 zikomaawo mu Sironko. District ezo 21 zaalimu emitendera nti waliwo level eya municipality okusinziira ku district eyo bwe baba balina municipality bo ne bagamba nti mu municipality yaffe tujja kuwa emitwalo 3. Ne bagamba nti ku level ya town council tujja kuwa ssente bwe ziti. Ku level eya town board tujja kuwa ssente bwe ziti. Ku level y'ekyalo tujja kuwa ssente bwe ziti. So kati ezo ssente zirambikiddwa okusinziira ku eyo ennambika. District ndabwe zakola ki? Ndabwe zaagereka. Kati district ezitaagereka Minister of course yali asilazza obuyinza obubwe okuzigerekera. Ani? Minister yali asilazza obuyinza obubwe okuzigerekera. Yes. Ndowooza olaba mu district awo ezaagereka ne Kampala taliimu. Ate nga Kampala ebiseera ebyo yali alina site yekka. Ekyava ku Kampala obutabeera. Anti district and boards alina okukola obuvunaanyizibwa obwayo okugereka ssente. But they didn't do that. Obudde ne bubaggwako minisita ye n'ateekera obuvunaanyizibwa n'abagerekera ssente. So bwe yagereka ssente tirira wansi Morgan Nkulage abantu bakirabe yeyo schedule 2. Schedule 2 eyo giraba kati yaayo nti annual nominal ground rent for areas where the district land boards has not determined the rent payable under section 31. Etteeka lino tulikotinda tulijja mu section 31 of the Land Act. Yes? Kati minisita ye n'agereka okusinza ku ezo district ezitagerese. Ziri ezaagereka waggulu 21 teyakyusa miwendo gyabwe. Soko tulekewo Morgan. Tekuliko muwendo. Oba gyasigala gye. Schedule 2 yetugamba nti mu district ezirina cities kati wano Kampala by then yalina cities. Busulu bo bali balina soso emitwalo 5 buli mwaka. Eryo lyetteeka gwe wena ali e Kampala n'ogulina kapuloti nga tosasula busulu. Musango. Wabula kibuzo kiri nti gwe ali mu Kampala wano oba gwe kati ali mu city yonna oyima kati afuuka city. Yes? Land within a city. Basasula emitwalo 5. Land within a municipality basasula emitwalo 4. Land within a town council basasula emitwalo 3. Land within a town board. Simanyi oba omanyi ebibuga byonna ndabikyali ku level ya town board but they are there. Town boards zijje ebibuga bikula ku mitendera bwe tuva ku kyalo ate ne tutwala kakulakulamu tukawa level ya town board. Bwe tuva ku eyo level tukawa level ya town council. Then tujja ku municipalities tujja ku city. So abali ku level ya town board basasula emitwalo emeka? Emitwalo 2. Basasula 2. Then abali mu byalo village setting, rural setting bo basasula eky'ettaano zikyalo 15,000. Naye ne district ziri ezo waggulu ziri 21 zonna zakkaanya 15,000. So bonna abali mu byalo bonna basasula 15,000. Naye kati ojja kulaba nga wano nti bo bannaffe ab'ekyenjojo bagamba town board bajja sasula 1,000 era bo gwe basasula kubanga minisita teyaliyingiriza nteekateeka zaabwe. Olaba nti wano ku level ya town council abamu basasula emitwalo 3 naye mulimu era abasasula 1,000 nga Koboko era nabo tebabalingiriza. Bo baatula ne basetinga ekyabwe. Wabula eno wansi minisita ye bwe yashedulira ate naye n'akola kiki. So ssente zirambikiddwa eza busuulu kyekifaananyi kye mbadde ngezaako okusiiga. Landlord teyeegerekera mu ssente ye zaayagala ku busuulu. Landlord bamugerekera etteeka weeriri ssente ziri well prescribed mmeka z'olina okusasula. Nze mpulira obubi nti ntono era balandlord bangi baakaayana. Wabula etteeka kuba omwaka nguli asasudde 15,000 naye ng'alinako property eziri worth millions and millions of money. Kakati etteeka nalyo lirekawo omwagaanya gwe guno nti nannyini ttaka n'ow'ekibanja musobola okutuula ne mukkaanya
kati ne munnange naawe raba byokulya ku ttaka lyange nandi ndi wattaka nandi njagala kufunamu nti naye sente ezotono mbadde nsaba tunyongeremu kaakasente kasita mugenda mu kukaanya ne mutandika okusasula busuulu n'otandika okusasula sente ezawukanaku zino zitubadde twogerako wano gavumenti tebalingiriza kasita mubanda mukaanyiza ku ekyo oba osasula mitwalo 5 ng'obadde wa mu kyalo etteeka terigaana kasita mubanda mukikaanyizaako wabula bwe wabeerawo obutakkaanya etteeka ne lisalawo kati awo liba ligamba kinti ziri ezirambikiddwa tewali ayina buyinza bukyusa miwendo egyo kuba ddyo weerigamba bwe tuba tukaanyizza nze naawe gwe nannyini ttaka nze ndi wa kibanja ne tukaanya munnange ennyongera kasente okusinziira ku mbeera bwe ne tukaanya nga lwayinza okukkiriza bazisasula bitundu ebimu bangi nina estate nande gyenamanjinako emabegaawo nenyambako wettaka natereza ab'ebibanja ne batandika omuwanda emitwalo 3 buli mwaka naye ng'ate bangi ndayibwa data sente ezo aba afunamu ontegedde so kati ne wano bwe kiri kooti etteeka teriringiriza kyammwe kye muba mukaanyizaako wabula singa muba mulemeddwa okukaanya awo etteeka we ligirayo nti neliraga nti tusinza ku tteeka olina sasula sente bwe ziti kati that is busuulu keeka n'akalala bwe nsasula busuulu kyekiraga nti musasula kubanga bannannyini ettaka bangi tebadda bali seats kati gwe wenaasasula busuulu n'osasula 5,000 oba n'osasula 1,000 oba n'osasula ze muba mukanyiza ne nannyini ttaka n'atakuwa lisiiti obeera tosasudde gwe wenaasasula bwe batakuwa lisiiti obeera tosasudde modern nzijaawo ku form 12 application for access of annual nominal tugenda kujjaawo n'endala kubanga waliwo abamu nti landiroodi yabula landiroodi simumanyi landiroodi yagaana busuulu ministry yavaayo ne guidelines butya buyinza okuyambako n'okuprotectinga awo waliwo abagaana kati mbadde ku kino nti teeka gwe wenaasasudde busuulu okulaba nga landiroodi gw'osasudde akuwa lisiiti kubanga bw'atakuwa lisiiti obeera tosasudde oba osasudde empewo kubanga time ogenda tuuka ng'olina okukakasa nti sente ezo wazisasula kyekiraga nti wasasula olina okuba nga olina lisiiti okuviira ddala ewannannyini ttaka kubanga bwe bukya ku makya n'atandika okwefuulira nti ono musenze simumanyi yeesenzawo bwesenza trespassa kakati abamu bava ku kagambo trespassa ne babayita ba squatters esquatter and trespassa banjawulo esquatter yati squatter ye muntu azze n'atuulawo butuuzi without any authority without any nga tayina ndi mukulu w'ekirabu ky'Uganda azze atudde ku ttaka naye nga tayina trespassa ye muntu azze olunsi okusaalimba kyane esquatter aba waali nga kwali permanently yeesenza is a squatter so abasinda bonna batataminga nga squatter so he's going to take you as a squatter kubanga toyina ekisooka bakuwawo buwi toyina ndagaano kitaawo yafa ekyokubiri ogenza osasula busuulu toyina lisiiti gyakuwadde wabula olw'okuba mukwatagana mwina gye munywera omwenge olw'okuba mukuze mwenna ku kyalo gundi amanyi nga gwe omuwa ssente kitange temumumanyi muyinza nakubeera bamukisa n'ozimusasula awo ze mwakkaanya emitwalo 3 emitwalo 2 n'akugaba bakuweeko eccupa ne muzinywerawo mwembi era n'ovayo ng'oli musanyufu nti gundi munnange naye tayimu bw'etuuka receipt singa oyo gw'osasula busuulu avaawo abamusikidde tebamanyi nkolagana yammwe bo bamanyi risiiti era naawe kuyinza okuyimirira nti obadde n'enkolagana ennungi nenanyini ttaka risiiti bwe tuvaawo ne tulyoka tujja risiiti bw'eba ewedde nagambye nti buli mwaka olina okukola ki okusasula busuulu kya buli mwaka era singa omwaka guyitawo nga tosasudde landiroodi waddembe okugenda okwekubira endulu mu tribunal bw'osoma section 32 eya land act district land tribunal weeri esobola okuwuliriza emisango gyammwe egyo mu mbeera ey'enjawulo n'editamininga seno mu kooti eza bulijjo kati kooti eza bulijjo tujja sinda ne tribunal naye erimu okutunuulira embeera ng'eyo n'okubakkaanyisa tribunal
waliwo obukiiko bw'ebyettaka ku districts ez'enjawulo ku district buli district ena district land board oba district land tribunal weziri awo okutabaganya abantu abalina ebizibuzibu mu nsonga z'ettaka so gyeziri ezo other tribunals gyeziri naye singa ziba ziremeddwa okubatabaganya kati ate tribunal ye terina buvunaanyizibwa butujja kwevikitindawo muntu wabula ye eriwo okulaba nga butya buyinza oteekawo harmonizing oteekawo embeera okulaba nti buli muntu asigala yeyagalira ku bwannannyini bw'ayina wabula singa muba mulemeddwa okukkaanya omuntu yekka ayina obuyinza okujja ku ttaka awatali nsonga yonna okugjako obutaba busuulu kitegeeza nti ekimu ku nsonga eyinza okugobya ku ttaka butaba busuulu gwe w'ekibanja kikugobya. Section 32 etuwa kooti erina obuyinza okukujja ku ttaka gwe lwa butasasula busuulu. Waliwo ekyoyinza okugamba nti kino kisusse nnyo aluddewo bbanga bwe riti oba oli bw'amiisinga mwaka etteeka litugamba mwaka kitegeeza bwe mba saasasula busuulu bwa 225 nga kati ndi mu 226 nannyini ttaka wadde mbogenda mu kkooti n'anvunaana. Kyenagambye kiri nti kati gwe ayina ekibanja ayina kapoloti ng'oyina endagaano wagitereka nga tosasula nako ku busuulu sooka bwekuweemu ttooki nti tayimu erera tuuka osaana enda bakubyewo ekibaati nga ne gw'olwana naye tomukola ki tomusobola n'okumumanya tomumanyi. Ontegedde waliwo ekibuye wali we baakuba ekibaati so kati baazimbawo kakalina eno ku kkubo emabega wa poliisi eno we baakuba ekibaati. Of course waliwo ebintu bingi naye ebimu ku byasinga okuleeta obuzibu busuulu. Abantu tebalowooza nti tujja wano kubyogerako nti biri mu biwandiiko but practically it is there because yagula nange kennyini ne bwe mbangula ne mmanya nti ono ye nannyini ttaka ne mutegeera nti ye nannyini ttaka neetegeera nti abamu ku basenze abaliko tebasasula busuulu nsobola okugula nga ndi mugumu. Kati ne kino kankibuuze singa nzija olina ettaka obadde towa busuulu nonguza bwe nzija n'engula mba nina okusasula obusuulu gwe bw'obadde towa. Kati ate ekyo kirala. Lwaki nkugamba nti kirala? Kubanze nnyinza okujja ne ŋŋenda ewa weruma lulimi kubanga mbadde saagala kyogerako leero nga nkiwadde topiki eyakyo naye kankisiinyeeko katono. Mu amendment ya 2010 era naye etuwa ebintu bino wammanga nagambyeko wali nti bw'oba ogula oba bw'oba otunda omutiso ogusooka oguwaani nannyini ttaka ne nannyini ttaka bw'aba yagala okweggyako obwannannyini mu abasenze abalikamu mwasooka okuwa omukisa ogwo musobola okwegula. Okategedde? Now here comes the question. Kubanga abamu bagamba nagende wa chairman anterako sitampu bannyabo ne bassebo kano nako kankabawe. Chairman mujulizi ku ndagaano kyokka chairman tatunda ttaka era okubeera omujulizi tekikuwa bwankomeredde nti olwokuba yaliwo omujulizi y'omu ku bujulizi sookwoleke onzije ku busuulu nena akansoke nenkano nkayiseewo chairman. Yes. Ate abamu tubadde tugumira ku ba chairman mukikola mu bukyamu era nabo baba babubbi. Omuntu omutuufu ng'ogula ekibanja ng'ogula polotiyo ng'ogula mu ndagaano nga toli wa kyapa omuntu omutuufu akuba omukono ogw'enkomeredde ogusembayo n'okakasa nti wenguze watuufu nannyini kyapa ekyo ettaka eri we riri ekyapa ekyo kyogera mannya gaani bw'oba tolina mukono gwa nannyini kyapa ekyo wooguze wa kyama ne bw'onoobera ne sitampu z'abakyamaani 8. 90% abantu abagula mukikola mu bukyamu bamanyi in fact mukikola mu bukyamu tumanyi chairman. Kyova olaba nanti twali tusoma ku bannannyini ttaka ab'enjawulo ne land tenure systems nga bwe zijja nenkunnyonnyola freehold nenkunnyonnyola mayiro nenkunnyonnyola lease nenkunnyonnyola customary but in this aspect customary tebera na kyapa okujjako when it is transforming into a freehold ne customary teba na kyapa kubanga liba lyawamu so kati yokola ekyapa kyayo kijjira mu freehold likiwuka ne lijjira mu freehold kakati gwe wennaagula
ng'ofunyemu obusente bo miliyoni 5 miliyoni 2 ogenda kugula kapoloti ozimbe. Oli akuguza sooka omubuuze olina ekyapa nti sirina kyapa. Tolina kyapa nti ekyapa kiri waani ani nannyini ttaka eryo nti nannyini ttaka eryo ye gundi. Weesitule nga tonnagula gende wa nannyini kyapa ekyo. Oba oyo yennyini akuguza akusitula akutwale wa nannyini kyapa. Kasita nannyini kyapa aga nti essimu inaako buzibu atunda eggula ng'okakasizza nti oyo nannyini ki. Kasita nannyini kyapa akukakasa nti ekyapa kisoma mannya g'oyo nga si administrator kuba ate nabyo byanjawulo kubanga waliwo kubanga oli administrator wa estate naye ekyapa kyogera kizza Pawulo. Awo gula era gw'ogulako ye mutuufu ne bw'oba tolina sitampu ya LC. Abantu bangi tebalina poloti. Anti nze nkugambye abamu baliwo lwa kisa kya Katonda. Ne bw'oba tolina sitampu ya LC, however we encourage people nti ne LC eno gikozese. Lwaki okozesa LC? Nti LC emanyi dynamics z'ekitundu esobola okuyambako okugamba nti oyo nno gw'ogulako nti already abadde alina enkaayana n'egundi yamuguzaawo dda. Wabula LC tekuwa confirmation nti oyo waatunda wawe. Akuwa confirmation nti oyo waatunda wawe ye nannyini ttaka. Kubanga nannyini ttaka bw'amala okuteerako omukono obeera ofunye obwa nannyini era osobola n'okuddayo enkya n'osasula busuulu. Naye abamu tukola ensobi ne tumala okugula n'olyoka onoonya ow'ekyapa waali. Kati ekyo obeera okikoze mu bukyamu bw'onoonya ow'ekyapa waali. Kubanga nze ogenda kunsaana naze nina ekyapa kyange nkubuuze ani yaguzizza nti Jime ye yanguzizza nti Jime nti nze nsirite naye nga mu mateeka ndi protected era nsobola okujja ne neddiza awantu awo ne nkugamba genda onoonye Jime akuddize ssente zo. Nti ate lwaki mukama wange nti Jime nti okusinziira mu mateeka yabadde alina okusooka okumbuulira nti awatundawo. That is by law. So kitegeeza nti bw'aba teyakututte kukwanjula wa nannyini ttaka oyo alina ekyapa yakikoze mu bukyamu era ekifo yawo yakuguzizza abeera akuguzizza mpewo era nannyini ttaka mu mateeka ali protected asobola okweddiza awantu awo. Weetereeze kyekyo kyenkula ezo ze dynamics eziri mu nsonda zino ez'amateeka g'eby'ettaka. Yes. Ndi omu ku bebikwata. Kati kyankuye eri gye twatandikidde mu misango gy'abaabitanda gye twatandikidde mu copyright and ki tebiyamba muntu wa bulijjo. Bye tuliko ebiyamba omuntu wa bulijjo bye bino. Ontegedde bulungi? Mama Kevin. Bailo. Mama Kevin Sweden ensonga zino oziwulira. Gwe wennaagula nga togula kyapa. Manya nti omuntu omutuufu okuterako omukono y'oyo ekyapa kyogera mannya ki. Era ye wateerako omukono whether you have LC1 over whether you don't have the local authorities you're protected by law kubanga nannyini ttaka abeera akumanyi nga yakuguza. Singa ategeera nannyini ttaka olaba ne wootaguze buguzi. Wabula nze kizza ku myaka gye nnina kitange wali akyali mulamu. Kitange n'amala mpa ku kibanja kye n'ampaako fuuti 10 ku 10 n'atantwala wa nannyini ttaka. Nannyini ttaka aba ayitaayita agenda okulaba nga nsitudde ekizimbe. Tyeba nange mwebale kola nti kale muzeeyi ndi muti eyo nti ate wano wani nani azimba kya muzeeyi nze nzimba taata yampadde tyeba mbi yeebale nannyini ttaka yenga asirika. Ebambi yeebale yakuwadde nga muzi yakoze bulungi yenga asirika. Mu mateeka akimanya ali protected era asobola okugenda mu mateeka ne yeddiza awantu awo. Tewakuddira gwe n'oli taata we yagabye tewamuddira. Naye awo nannyini ttaka aba mubi. Waakiri akugamba. Lyetteeka. Ontegedde bulungi? Lyetteeka kye limugamba lwaki kikolebwa bwe kityo nti nannyini ttaka ono etteeka lyamuwa omwagaanya. Asobola kubanga abamu baali bakomplaininga nti ntende ettaka yiika 3 ne lyonna lijjuddeko abantu sina nawe nkolera ye sinaweza teekateka projekiti. Kati mu the way ngeri gy'oyinza okukomyawo ettaka lyo si kugoba bantu nti wabula ono atunda mugule. Ontegedde? Ono atunda ng'atunda ekibanja kye taleeta musenze mulala nga gwe wooli mugule. Lwaki bw'oba oguzeewo osobola weba weddizza ettaka lyo gwe oyina ekyapa kyawo ate n'ekikolerawo gw'okolerawo okuggyako nga kigaanye bugaanyi bw'oba tolina busobozi butundawo.
ate era mukugula mukkaanya ku miwendo so oli kuteekawo miwendo gikulemesa olw'okuba oli wa kibanja omukisa gwa nannyini ttaka gwe nina okusooka okuwa nannyini ttaka n'akugamba nja kuwa miliyoni 2 naye nga wali worth miliyoni 4 ekyo that's unfairness kubanga abamu bakikozesa tekimuwa nkizo ye kudetermininga muwendo wabula tuvaluinga ekifo kino bw'oba okigula busente meka okusinziira ku value y'ekitundu kyaffe kya miliyoni 4 tya mukama wange engeri gy'onkutta obulungi kati bwe mpaawo 3 nze ngenda kukola mirimu mirala ne mukkaanya byammwe wabula gwe bw'otunda n'omuntu omulala na nannyini ttaka tomuwadde mukisa guno gusooka nannyini ttaka agenda kukola ki kati oli wagenda okubuuliza nti ate bwe bannannyini ttaka ndaba kyusa obwa nannyini ne batunda ndafe ab'ebibanja tebatuwadde mukisa temulina nakolagana na bannannyini ttaka kati ye kyakola abalaabalamu amaanyi ge n'agamba nze sisobola kulwana n'abasenze bano waliyo omusirikale mu magye asobola okulwana nabo nze kamuguze etteeka liba protectinga nti teyabawadde mukisa gusooka naye muyina obusobozi obugenda okulwanirira ekyo eddembe lyammwe eryo nakyo kibuuzo kikulu ontegedde tumalize ne kano kale bwe tumaliza ne kano kategere bwe tuti over the questions ezibeerawo era nezogenda okulaba mu comment section ndaba mbabuuza nze nannyini ttaka simumanyi that is one ekyo ne luli nakyogerako nze nannyini ttaka yagaana tumugamba tumuwe busuulu yagaana kumbe yakigaana naye bw'aba abuganye mu kalibaki mu mutima mulungi nti abasenze nze sijja babonyabonya nina obugagga obumala kambaleke kubanga waliwo ayinza okugamba ku bugagga bwe nnina kambaleke they enjoy ettaka ate nze mbaaga zaaki bw'aba akikoze mu mutima mulungi bwe gutyo akiteeke mu buwandiike simuyina bw'aba akikoze mu mutima mulungi bw'ati akiteeke mu buki mu buwandiike nti nze sibalina kubuzi muli bantu bange temumpa busuulu muli bantu bange wandiika kama wandi tweyanziza gagga kuwadde oyinza mugamba nti kola obuwandiike anti kyekimprotectinga singa aba avuddewo abaana be banaabimanya nti yatuwa buwi wano famire zirina obuzibu nanyi ttaka twali tumumanyi kakati naafa naye abaana abalina entalo kati ffe tetumanyi wawe tugwa tetumanyi famire ekyaganya okukola ki okutereezebwa naawe muganiddayo wali we twabadde tusomera busuulu wansi waayo nkuwe fomati eyo endala eri abatuuze kye balina okukola bwe tumanya nti nannyini ttaka eno yennyini form 2 yamukako ne waggulu form 1 eyo yes kati eyo egamba nti application to deposit and your nominal ground rent on a bank account minisita n'abakooba ennaku ezo emabega awo kitiibwa Judith n'abakooba minisita w'ebyettaka yavaayo ng'era bagezaako okurizolvinga ekizibu absent landlords, we call them absent landlords. Tebaliiwo, tebalabika, tetubamanyi mu mbeera bw'etyo. Some of them they are there but as a family tebannaba kurizolvinga mu mateeka ani avunaanyizibwa ku kifo kino tebannaba kugabana estate y'omugenzi tebannaba gigabanyamu ba beneficiaries. Minisita n'avaayo n'enteekateeka. Wabula ndabwe tugambye nti mu 2011 yawo abantu obuvunaanyizibwa district land bodies ziddemu zigereke busuulu. Kati ne wano mu 2024 era nalabako ebbaluwa ya minisita ng'egenda mu districts ez'enjawulo ng'ebasaba ba district land bodies ezo ziddemu zigereke busuulu omupya. Ebbanga lye bawa ne liggwako. Minisita n'agamba ekiseera tewali bwetaavu bwa kwongeza ssente. So sente ze tukyalina era ze ziri eza 2021. Wabula mu kusolvinga ekizibu ky'aba absent landlords ne ba government yaggulawo account under the supervision of the permanent secretary of the Ministry of Lands and Urban and Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Account eyo bagiteekawo ey'okuteekangako ssente mmwe mwenna ab'ebibanja muteekeko ssente ku account eyo mutereke risiiti zammwe nti landlord waalabikira wonna bamuwe buwekake gavumenti ekwata bukwasa ssente zayo neemuwa zino gavumenti yezitereka si gwe Ssekinnoomu gwe buvunaanyizibwa bwo gwe abeera asasudde
okutereka lisiiti eyo ogambe nti nze nagiteeka ku account gavumenti gye yatuwa minisita yagirandirira era ngirina wano nja gibasomera kyembadde ngenda okuzza naye kiki ekiyitibwamu ng'ogenda okusasula ssente ezo togenda bugenzi ng'ogenda sasula ssente ezo. One, olina okuba ng'oli well conversant with the land description of the land. Ettaka eryo ly'ogamba nti land road taliiwo ttaka ki, ng'olina block number, ng'olina plot number, ng'omanyi wakolako dda ne search ettaka eryo liri mu mannya gaani mu land office currently search status olina okuba ng'ogikola ki n'obunene bwalyo. Yes, olina okuba ng'olimanyi nti ettaka lino liri mu mannya ga gundi n'egundi n'egundi. So kati mmwe ng'abatuuze Morgan, osobola okunzuumingiramu n'onsikiramuko wano wansi wano form 1 otusikiremuko wano katono eyongerera otusikiremuko ne bw'otubikka tofaayo just twagala abantu baffe bakirabe. Toyongeza wano wansi njagala kusoma just wano ku bino ebyo wansi wano. Yes. Kakati nkugambye nti application yiiyo ogisoma wenna yino asobola okulaba waggulu wali title twagirabye egamba nti application to deposit annual nominal ground rent for the bank on the bank account. Then form 2 application to access annual nominal ground rent deposit on the bank account. Kati form 2 yeyinza okuba ng'eriko nannyini ttaka. Yes. Nannyini ttaka nti ye bw'aba atuuse okugenda okugyayo ssente yajuza eri form 2 ne bamuwa ssente ze zakola ki zayinayo. Naye kati eno form 1 ye yaffe nga ffe ab'ebibanja nga nannyini ttaka akoze ki nannyini ttaka tetumulaba tetumumanyi family ekyebuzaabuza family ekyakola bw'ati. Kati we sent we or I n'oteekako erinnya lyo being a lawful a bona fide occupant twabanyonyoddeko ddaabo either you're lawful or a bona fide occupant nza kati okategedde of land located at nonyonyola ettaka wa we liri comprised on block n'oteekako block number plot number it is either a lease or freehold registered volume number that is for you n'oteekako district having failed to trace stroke locate the registered owner n'oteekako amannya ge of PO box n'ogiteekako. Kati ne bagamba wano attach evidence of occupancy nti attach evidence of occupancy gwagenda okuteekako ssente. Evidence of occupancy olina okuba ng'oyina ekiraga nti ddala oli ku kibanja ekyo. How do you get to know nti ddala oli ku kibanja ekyo? Kateekako endagaano yo. Bw'oba tolina ndagaano keetali tennabawadde nti ojja kwekaana ng'oli talina ndagaano naye agala kuba busuulu. Kati eno tulina kye tulayira eno mu mateeka tulina ekirayiro kye tukuba oath eraga nti awo wooli wawo. Statutory declaration eraga nti awo waki wawo wange o an affidavit osinza ku buli muntu bw'aba akirabye bw'aba ayagadde okukitaaminga kubanga abasinga ekibangwira ti an affidavit. Affidavit eyo gy'olayira ng'ekirayiro ne kirambika ti nze gundi kitange yampa wano naye naafa bula nasitira wano tubadde kikubibwa mu kooti tizani oath gy'olagira ate n'ogiregistaringa sosobola ojja ataakingako. Then after attaching of the evidence of occupancy n'oteekako a recommendation from the local council authorities be bakulembeze ku kitundu nabo balina okuba nga bakakasa ekyo n'otaakingako. Bw'omaliriza awo n'oteekako an inspection report of the area land committee. Area land committee ezo zitula ku buli gombolola wano gye tuyita sub county kuliko olukiiko lwe tuyita olwa area land committee. Wano tutudde mu Makindi. Makindi wano erina olukiiko lw'ebyettaka. Kampala Central erina olukiiko lw'ebyettaka. Ku buli gombolola level sub county level. Ku district tulina district land board. Ku gombolola tulinawo area land committee lukiiko oluvunaanyizibwa ku byattaka. Luli so much attached ku public land kubanga ye land road asookebwako ku ttaka lya gavumenti be bamu be ba land road be tulina. Naye wano twetaaga lipooti yaabwe nga area land committee okuteekako lipooti yaabwe nti bano abasenze tubamanyi land road tumunoonyeza ebbanga tetumulaba. Then nabyo ne mubya kyembadde nnoonya mu eno foomu nti ki ekikakasa nti obuvunaanyizibwa nti olina obuvunaanyizibwa kweri ettaka olina okuba nga otaddeko attachment y'ebintu ebyo wammanga.
sente ezo n'ozitwala n'oziteeka ku account form bagirabye just mbadde nnoonyaamu bwa attachment obwo naye kamaleyo kano sente n'oziteeka ku account bw'omala oziteeka ku account on approval of the minister of the permanent secretary toteekayo buteesi permanent secretary alina okukakasa nti azifunye. Yes. Era wano kigamba do hereby apply to deposit the annual nominal ground rent due to the said registered land owner amounting n'olyokooteko sente on the prescribed account for the period of n'oteekako omwaka. Yes, n'olyoka osayinira wansi name of the tenant ne date n'essaawa z'oteereddeko sente. Kati permanent secretary yalina obuvunaanyizibwa osooka okukola assessment eyo n'akakasa nti sente ezo kwe mugenda oziteeka nki mwe basenze batuufu. Ku lipooti eno bweri okuyita mu biwandiiko bino biwandiiko wano kubanga nawe oyinza oziteekayo ng'olina kyogezaako okuyisaawo kubanga abasinga baddala kukoleseranga. Naye ate gye kigenda okuyamba emyaka emirala 5 mu maaso n'abazzukulu okusanga ng'oli wa kibanja. Gwali wano omulamu gwalina obuvunaanyizibwa okikola ekyo. Twali wekugambira tiweetaaga munnamateeka. Gwali wano gwalina okigoberera ekyo wakati byonnyonnyola. Anti kati mbinnyonnyola wano bizibuwala mu kuwulira. Gwe ky'oba omanya n'omutwe guluma. Nanti kati bizibu mu kuwulira. Naye question is bameka abalina endagaano abaziterese nga tebamanyi kiddako. That is the question. Because most of us here we just get money era kye kitulwana ffenna kubaako wetubeera. N'okola sente zo owezaayo miliyoni nga 10 n'odduka misinde ogenda obeeyo akapoloti kokola kogula. Naye oluusi abamu tetumanyi mitendera ki egiddako oluvannyuma lw'okugula. Repercussions ki ezijjira emabega w'ekintu kyenguze. Ontegedde bulungi? Kati kyetugezaako okunnyonnyola abantu baffe toteeka buteresi endagaano gwe n'olowooza nti oterese. Olina okubanga n'ebino obigoberedde. Bw'obanga wakola ensobi n'ogula nga nannyini ttaka takumanyi gwe n'ogende wa chairman bakuteerako sitampu n'ojja n'otereka essaawa zino kirungi ozuukuke gwe wennyini weenoonyeza nannyini ttaka naye tannakola ki? Tannaba kunoonya. Bwe mubeera batuuze nga muli ku ttaka nga muli awo muwoza Land Road simanyi tetumumanyi simanyi bikiwaaligira tuli muwa ssente ze kati wano mbawe eddala ekikolo n'eddagala. Muyite mu mitendera gino muteekeyo akasente ke mubeere sekiwadi. Gavumenti ebende protecting the rights zammwe nga bwe ziri n'amateeka nga bwe galambika. Nannyini ttaka yaani y'oyo alina ekyapa. Gwe ne bw'abeera nga kitaawo akuwadde. Era twayogedde mu tteeka wali section 51 nti a certificate of title is the conclusive evidence, not even a prima facie evidence, but a conclusive evidence. Ekakasa nti oyo ye nannyini. Lwaki tukoma wano nga bituwulidde bingi. Taatawo bw'aba talina kyapa n'akuwa ettaka. Ettaka lyakuwadde naawe n'ozimba. N'akuwa poloti n'akuwa ekibanja. Lwana nnyo noonye nannyini ayina ekyapa kubanga taatawo si ye nannyini. Okuggyako ng'omanyi taata wakuwadde. Kakati ate ekirifaana ennyo ekimanyi nti Jimmy kiyinza okuzibwa wali okusaba taata obuwandiike. Ate ekirifaana ennyo kimanyi nti naye taata w'omugambira nti buwandiike agamba ono omwana ayagala kutunda. Mwana mwonoonefu ono. Ono omwana ayagala kati ayinza okweddiza ebintu by'abaana bo. Kati omuntu kati awo akakuniza omuntu akayita kati. Kunnyonnyola taata tegeera kyakkola kiri mabega wa kino. Kubanga akigaana yalowooza kirala. Si kwe kuba ne munnamateeka annyonnyole taata. Ekyo we kijjira taata kuba tolina wogenda kakasa taata. Akakunizo kano taata omubuulire ekirungi ekikirimu nti taata ompadde wano. Ngenda kukolerawo ngenda teekawo ennyumba ngenda simba emmwanyi zange ngenda teekawo n'olusuku. Naye kati lowoozaamu. Nti naye okimanyi nti taata bw'avaawo olusuku luli lw'otadde wali n'emmwanyi okimanyi bigattibwa ku estate ya taata byonna era abaana bagabana. Okimanyi omu ku baana yayinza n'okwesooka gwe w'otadde developments. Ekyo kyoyogera okiraba. Gwe lowoozaamu bulowooza. Otuuzizza kitaawo. Weewaffe eri e Masaka. What is funny? Nange kenyini mbikugamba nze mpulira kitange wa myaka 80 mu gumu. Naye olw'entedeera y'abakadde baffe nga bo bamanyi bakwatamu ensonga. Essaawa zino kimugamba nti muzeeyi ABCD. Andabira ddala nti kizoono yasoma amateeka aga kubba baganda. Oba okiraba.
Kizoni ateekaagala kubba baganda be ono. However, ate tuyinza okubeera mu mboozi nga tunyumya ne munnyonnyola ekiri emabega waakyo. Nga tuli mu mboozi tunyumya. Nga tozze mu bya serious. Nze malina okuba nga tuli ewaka ne nkwata ne neekubira essimu. Ne mba ndayogera ne kirayanti. Ne musiigira ekifaananyi ky'ow'ekibanja ne nannyini ettaka. Ng'awulira. Muzeeyi ng'awulira. Olw'okulaba nga tumaliza naye kakati ebintu ebikula bitya ne munnyonnyola. Awo aba ampadde ruumu. Ne munnyonnyola. Kakati okimanyi ekibanja kiri emitalago. Okategedde? Naye okumu approachinga direct kizibu. Kikaluba. Because yajja kirabira mu context ndala. Perspective mwajjo kitunuulira ndala. Mwana yayonooneka. Mwana si kwonooneka, mwana ono mugezi asomye nnyo nasikati mwana ono ayinza okuyisaawo banne. Ogenda omaliriza tategedde. Kuyisaawo banne. Ng'ayina wakutadda wakyamu. Ng'ayina wakutadda wakyamu. Kati ate bw'amala okuvaawo bwe kizza ne bw'oyagala olunamye mu famire. Jjukira nabbi tabeera nabbi gye bamuzaala. Tekisoboka. Kakati awo nandi famire yange esobola okuddema. Abamu kye beerabira. Naye ng'obukunizo bonna nsobola okubugamba omuntu omulala. Omuganda teyeeganda nakyo kisobokera ddala. So kati tukigamba bannaffe wano nti gwe bw'oba olina omukwano ogw'enjawulo taata wo asoboledde okukuweera ku kabanja wali. Yitamu eyo layini ey'empolampola muzeeyi ategeere ki ky'oyagala. Nti kiprotectinga ebintu bingi. Wananyi ntaka oli protected ne mu baganda boli protected. Akawunti naye lwaki tugibawa leero nga tebamanyi na mitendera gino. Tulindeko gibawa. Tugibawe. Gibawe. Account minister gye yaggulawo eri mu mannya ga Minister of Lands. It is the name of Minister of Lands, ground rent in bracket Busuru. Eri responsible by the permanent secretary in the ministry, Owekitiibwa Mulende Daawo. Bali kunaku abakyala kotida nakati ekikomeko banna. Kyalo omusomesa mukundiivu nnyo. So account eyo eri mu mannya ga Minister of Lands, Minister of Lands, ground rent in bracket Busuru, eri under the supervision of the permanent secretary of the Minister of Lands. And then iwamu ne line wansi batuyita ba chiefs ku level y'amagombola n'abantu ne bakaawo wansi eyo ku district ez'enjawulo. So it is 00 account eri 00 12 00 88 code 0 that is 0000 68. Ye account yaggulibwawo eri recent ndowooza yaggulwawo 2025 okulaba nga balizovinga ekizibu kino. Kati tukyogerako wano mu Kampala abamu ne balowooza nti tebiriiyo naye mu byalo eyo Uganda eno nnene. Uganda eno nnene ebifo bingi nnyo ng'abantu tebamanyi bannannyini ttaka, ebifo bingi nnyo nga bannannyini ttaka tebalabikangako, ebifo bingi nnyo nga kubanga ebyapa byatandika okukolebwa wano bingi nnyo. Kati ennaku ezo nina page gye nasanze mu land office nga page yakolebwa mu 64. Naye nga bulijjo gyeri nga bannannyini ttaka banoonya butya bwe banaakola ekyapa kyawo. They are in the process of doing the substitute naye nga ate page gyeri. So eventually page ne tugifuna ne balyoka batola ekyapa kyaffe ekipya. Kaakati ategedde osobola okukozesa account number ekuweereddwa. Naye ky'otategedde buuza. Nkiddamu ky'otategedde ennamba y'essimu ojja gizzaako producer. Ennamba y'essimu sooka okube nga tonnakola kintu kyonna. Weewala okola ensobi. Ate ogiddemu. Sova ne kukugiddamu. Asobola okugamba bandagirira ebifo. Omusango oguteeke kuffe dinga ensobi yo weebuuze. Gwe woowulira ng'olinamu akakunkuna weebuuze. Eyo ennamba ng'oyanguyiza. 0012 0088 code 4 no code 0 then 68. That is it. That's the account number. So it is under the supervision of the permanent secretary of Ministry of Lands, Housing and Urban Development, and then Manyaga Ministry of Lands. That is Ministry of Lands, ground rent in bracket Busuru. So tutereke namba ya mukulu Kiza, then tuluyita olunaku mwebuuze. Bane buli kye mukola mwebuuze.
ndowooza oluddako tujja kudda wano temutulambulule. Lwaki njagala nnyo abantu beebuuze saagala okole ensobi ate oginenyeze ffe. Kitegedde kamera mukulu tuve wano tusiibule abantu tuluyita olunaku atayize. Ndowooza bwe tunaakomawo tugenda kwongera okukkaatiriza ku kya process eno ey'okugula n'okuggyako obwannannyini nga nannyini ttaka tamanyi kuba wano tukiyise kungulu okuggyako obwannannyini n'okugula etteeka likyogerako litya likuwa kibonerezo ki singa obeera okikoze ekyokugaba n'ogaba ekibanja n'okiwa omwana ate omwanjudde wannannyini ttaka oli wa kibanja ne landiroodi butya bwakugirwa obutamala gagoba abantu ku ttaka olw'ensobi oluusi abamu abasenzeze bakola tujja kuba tubitunuulira. Ndowooza tunaddala tujja issue nnyingi nnyo eziri attached ku ttaka tukwatako kyetusobola. Yes, tukwatako kyetusobola. Ekintu kya busuulu kino ndabikanda na leero mpulira ndi atakinnyonnyodde kimalayo kubanga lwaki ndowooza bwe ntyo abantu bangi nga bakiyita ku ngulu. Waliwo ne gw'osaana ndagamba nti busuulu bamusasula. Amini yabijjawo ebyo naawe kubanga Amini kituufu yasooka n'abijjawo. Amini yabijjawo ebyo naawe nga tamanyi nateeka mwe tukolera tamanyi instruments ezo ziriwo tazitegeera. Yiyo instrument 55 tabimanyi tebabigoberera. Kati gwe weebuuza instruments mmeka eziri wansi eyo ya 55 mmeka eziri awo instrument 1 instrument 2 ziri mmeka eziri awo naye zonna ziri attached ku ttaka. Kale katubeebaze mwenna abatambudde naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegaseeko. Abaasiibye ekisiibo kyawedde tweteekera Easter naye tubasaba bye mubadde mukola mu kisiibo mukipinge nga mubikola. Obulungi bwammwe buleme kubeerawo mu mwezi omutukuvu naye mukipinge nga mukikola. Kujjako ng'olina akatale kubasiibula. Tubeebaza ababeerako ne mugoberera. Tubeera wano obudde bwe tubeerawo nammwe ate babeereyo ne mugoberera. Omanyi si kyangu kyakuba nga otudde ku ssimu yo n'owuliza puroguramu ey'essaawa ennamba n'eddakiika kumpi kati eno tugigoledde kumpi essaawa nga 2 nnamba tutudde wano tuli mu kunnyonnyola. Ffe aboogera tuba tunnyonnyola naye gwe awulira biyinza okuba nga tebikwatako nnyo. Oluusi nda point wotandikidde tebikwatako ate nga gye kiggweera ate kyekikwatako. Kati omuntu n'agoberera puroguramu for 2 hours ng'akigoberera. Mwebali abantu baffe abazigoberera tubeebaza ababuuza ebibuuzo mwebale. Naffe simanyi oba tuddamu okusinza ku bwetaavu bwammwe nga bwe bubeera naye ndowooza tugezaako okuddamu ebyo bye tusobola. Tubeebaza abagoberera. Ebibuuzo bakooye tetukoowa. Nange nkwebaza okuba ng'ompa omwagaanya. Abantu bangi abalina okumanya kuno abasobola okuvayo ne bajja ne bannyonnyola naye bw'oba nzigo wadde omukisa nzije njogere ate nkwebaza olw'engeri y'emu. However era bangi balina okumanya kuno naye nga n'okunnyonnyola deeply ki ekiri emabega w'ekintu kino ate nga nabo tebakitegeera nnyo. So nkwebaza okuba ng'ompa omwagaanya ogwo. Baagaliza nange ekiseera ekirungi. Mukama ndakkiriza addemu atusisinkanye ate ffe n'atwongera okumanya kubanga Sulaimaani bwe yasaba ekintu kyeyasaba Katonda yasaba magezi. So nsaba Katonda ayongere otulungamya atuwa amagezi okwongera okuyiga ebintu eby'enjawulo kubanga okumanya lyerimu ku ddagala eriyinza okuba nga lituyisa mu nsi muno nga tetufunye kutaataaganyizibwa kw'amaanyi. Baagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda abankuumire. Sajjuma, I would like to ask counsel a question that who of a freehold and that person who sold land to a freeholder to a freehold who is supposed to pay busuuru. Nangubi Antati busuulu naggambye dda nti once you have a title now title osobola okuba nga oli agifunye mu bintu bibiri. Asobola okuba nti it is a Mailoland. Mailoland eno eri nnyo common wano mu Buganda naye Buganda wano nga tumaze okukola endagaano y'olukumi mu olwenda kubanga ya introducinga Mailoland.
Buganda bazungu bwe bava wano bagenda nnyo ne mu bitundu ebirala okugezaako okugatta protectorate eno eraziwe. So ne mu Bunyoro ne mu Ankole ne mu Kigezi mpulirayo ebitundu ebimu eyo nga birina Mailoland. That side however yo tepracticingibwa nnyo. Naye ebitundu ebisinga ebweru wa Buganda ne mu Buganda muno mulimu tulina freehold. So ne bweru wa Buganda nayo waliyo freehold. Kati ekyapa osobola okubeera nabyo ebyapa osobola okubeera n'ebyapa bya mirundi esatu. One, obeera n'ekyapa nga it is a Mailoland, obeera n'ekyapa nga it is a freehold, obeera n'ekyapa nga it is a lease. Those are three issues. Okay. So kati buli ayina ekyapa in that caliber nga gwe tokirina, buli ayina ekyapa in that line nga gwe tokirina kitegeeza gwe wa kibanja era nannyini ttaka olina obuvunaanyizibwa okumunoonya omusasule, either it is a freehold, either it is a Mailoland, either someone acquired a lease from someone else, as long as nti mu ndagaano yaabwe balinamu okukkaanya nti nkuwadde ekifo kino okumala ebbanga bwe liti n'abasenze abali ku go bavunaanyizibwako. Because the lease it is always an agreement. Yeah. It is terms and conditions zimutuula wansi ne mukkaanyaako gwe ampadde liizi naawe ayagala liizi. So that means okukkaanya ku kyabatuuze abali ku ttaka eryo ani abavunaanyizibwako. Okay. Yes. So liizi bwetyo bweri. Naye freehold kyadaabuuza nti bw'obanga oli ayise emitendera egisaba freehold n'afuna ekyapa kya freehold, ekyapa ekyo n'akifuna nga muliko abasenze abakiriko era mu abasenze muvunaanyizibwa kye kimu okulaba nga munannyini ttaka oyo alina freehold mumuwa busuulu oyo gw'alina okufuna. Omwana yabuuza wano kibuuzo kyo Mukama Katonda akusaasire y'oli gw'obadde oyogerako eyabuuza nti etteeka linzikiriza okuwasa mu muziro gwa maama wange. Nange ne nkubuuza nti obuwangwa bwo bukyogerako ki? Tushabe kisoboka ewaabwe obuwangwa bwote waliwo Katikkiro ennaku zino badde mugoberera yabadde ayogera ku ggwanga ly'abachwezi era n'agamba ekimu ku kyamalawo abachwezi butakkiriza intermarriages. Mbufe tetwagala musaayi mutabike. Kati Jimmy bw'ozaala akaana akawala ate bwe kaba kakufumbirwa kafumbirwe mwana wa muganda wo. Tebakkiriza kizaavu mubeeraawo tebakkiriza kizaavu. Ndowooza abayindi baba benawulira bakikola simanyi ne wesadula abayindi abamu sadula nkisibe ku bantu naye Katikkiro yadde agezaako okunywa emboozi I thought his conversation gannyonnyola ku bachwezi why abachwezi abo gundi yaabwe yatuuka neekolapsinga nti baatuukanga bo teba encouraginga intermarriages kati bakkakkana beewasizzaamu awo. Awo omwana bw'agira nga awasa oli n'omulala awasa ono n'omulala awasa ono. So oyinza okwetanga na mawanga agamu tekigaana naye nga wano mu Buganda kirina ekifaananyi ekirala kyekikola kikisiiga. So obuwangwa bwe buba bukikkiriza mu buwangwa obwammwe it is okay, etteeka terikigaana. Obuwangwa bwe buba bukigaana nze wano mu Buganda mmanyi nti obuwangwa buyinza obutanzikiriza kuwasa Nansereko. Mandi ye Nansereko ndeete Nansereko ndaba ndi owaffe kiyinza obutakola ki kiyinza obutasoboka. Era mandi singa asobola okugenda mu mateeka n'akiwakanya naga nti obuwangwa omwana yawasizza maama we kooti n'ekirikogonizinga nga ddala bwe buwangwa kyebukkiriziganyaamu wano kooti esobola okulemesa obufumbo obugenda mu maaso. Kale nasiibudde ddanze katuluyita olunaku. Morgan yali kulenzi era yali ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abeere namu.